Beskali tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Jose Chameleone ali mukusatira East Africa number yandigenda mu shockdown. Bino n'ebirala byogenda okuba nti ofuna ssaawa zino nkwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Of course oliwaddemu okuba nti osubscribinga n'okuba nti oteekako notification button oba kada akabeerawo waggulu n'oba nga buli kye tuteekayo gwasooka okukyefuna. Amawulire agakagwawo omuyimbi amanyikiddwa nga King Joseph Gadimba Mayanja oba Jose Chameleone ali mukusatira oluvannyuma okuba nti Facebook yamusindikidde obubaka nga bumugamba nti bagenda kudeletinga page ye. Now Jose Chameleone in this COVID-19 crisis, Jose Chameleone abadde agezaako kuba nti alabula abantu n'okuba nti akozesa social media platforms ze ez'enjawulo okuba nti atuusa message ku bantu. So n'olwekyo recently last night Jose Chameleone yataddeyo ekifaananyi ku Facebook ye ne Instagram ng'akoze akanyama bwati n'agamba the fighter of COVID-19. Wano no Mark oba abakungu aba Facebook team yagenze neraba nti Jose Chameleone agezaako kuwa abantu fake news ne fake information era n'avayo nemulabula nemugamba nti ekifaananyi ekyo kyotaddeyo beera nga okideletinga within 2 minutes, but unfortunately Jose Chameleone was off internet atasobola kuba nti akijjayo. So n'olwekyo Jose Chameleone mu kuba nti ku makya we bukeredde olunaku lwa leero Jose Chameleone Mark oba Facebook team yamusindikidde obubaka nemutegeeza nti page yo egenda kuba nti edeletingibwa ennaku z'omwezi 3 onaaba nga togirina oba si kyekyo osobola okuclaiminga oba okusubmitinga okukakasa nti bye wataddeyo si bituufu oba nga tukuwadde punishment nfu. Nabwekityo Jose Chameleone mukusatira okwamanyi yakubiddeko bakyali abamanyi ebya internet kogata ne ba blood be abaddukanya internet ye ngamba Stuart Gikas ne team endala. Stuart olwayingiddemu bwati twakitegeddeko nti account ya Jose Chameleone yabadde hack ne gayo mu Tanzania yabadde agezaako kuba nti azanyiramu n'ebintu ebirala. So n'olwekyo Jose Chameleone Facebook nga tasobola kubekereza. So Jose Chameleone yafunye defense oba yedefendinga nga agamba nti yes, ya postinze ebintu ebisingako obungi about COVID-19. So n'olwekyo mbu account ye yabeera hacked. Simanyi oba Jose Chameleone byagamba Facebook n'abitegeera because aba Facebook bamanyi buli haka ali mu nsi yonna and bamanyi n'omuntu permanently asobola okuba nti accessing a page, Facebook page. So n'olwekyo Jose Chameleone tumusabire busabizi. Jose Chameleone alina Facebook following ya 6,600 plus. 6,600 plus. That means nti bw'omuggyako Facebook handle yeyo oba omukoze bubi nnyo because Facebook eyo eriko traffic mungi n'okuba nti akolerako ssente mpitirivu. Jose Chameleone we twogerera ali mu kusatira naye ate nze mu kulaba okwange ennaku z'omwezi nga 3, that means which is tomorrow, Jose Chameleone alina concert emanyikiddwa, alina concert jagenda okuba nti ategeka ku YouTube. So n'olwekyo Jose Chameleone maybe nsuubira simanyi oba bituufu maybe ali mu kukozesa kabadi kano kuba nti agezaako okupromotinga show yegenda okubeera ku YouTube olunaku lw'enkya featuring Palaso Mizo Manizo, Nina Rose kogata n'abayimbi nga Melody Rhymes, Dance Rama backup artist we featuring Solid Band. So n'olwekyo ze manyi nze kyendowooza nsuubira Jose Chameleone ali mugezaako kuba nti batufumba wano babeere nga batambuza show yaabwe at the end of the day munnange ate agenda kuteeka linki ku Facebook abayite ku show ze. So n'olwekyo Jose Chameleone Facebook yamuwonize ave ku Facebook bagenda gideletingawo. Simanyi Jose Chameleone kyagenda akola naye nga at the end of the day bakamutemye. Bino n'ebirala byoba olinda mu episodes zaffe ziddako nsigadde Ntambi James Rich where Maxwell Jr. Follow me on TikTok James016 and follow me on Twitter James016 tubenenga tukwatagana. Bye for now.